Nga twatandise kwogera ku bayimbi b'akadongo kamu abakyali abalamu abayimba ennyimba eziryowo emyoyo era ezisanyusa, Muzeyidani Mugula toyinza kumubuusa maaso. Kale nno kyenvudde nsalawo nkuwa ebyafaayo ebitonotono ebimukwatako. Bannange nti abaana bange iwe ndibaawo Muzeyidani Mugula yazaalibwa mu Julayi wa 1946 nga yazaalibwa omugenzi Eresania Kaggwa n'omukyala Yunia Nabatanzi. Era nga Mugula yali mwana wa 4 mu baana b'abakadde be. Olw'ebbula ly'ensimbi, Muzeyidani Mugula ebyokusoma teyabigenda wala nnyo. Era oluvannyuma lw'okuva mu ssomero, Mugula yasalawo ayingire Kampala anoonye ekigulira Magala eddiba. Era ng'akulembeza ekitone kye eky'okuyimba kuba yali musajja eyekkiririzaamu nti akisobola. Wadde nga teyalina buvujjirizi na buwagizi bumala, Muzeyidani Mugula yali mumalirivu ng'era alina essuubi nti ajja kutwala ekitone kye eky'okuyimba mu maaso. Ng'era abayimbi abasinga, Muzeyidani Mugula okuyimba yakutandikira mu mabaala n'ebifo awatundibwa emmere. Nga wano yasobola n'okukuŋŋaanya ensimbi ezaamuyambako okukwata ennyimba ze ku ntambi e Nairobi mu Kenya gye baazikwatiranga ebiseera ebyo. Olutambi lwa Muzeyidani Mugula olwasooka yalufulumya mu 1968 nga yayambibwa ku mugenzi Class Kawalya era nga lwaliko ennyimba 2 okuli olw'enkomerero n'olulala oluyitibwa omulogo n'omusezi. Mu 1963 Muzeyidani Mugula yegatta ne banne okwali Paul Damulira, Bernard Nsubuga ne Christopher Sebadduka ne bakola ekibiina ekya Picking Guitarists era ne bakola ekivulu kyabwe ekyasooka ekyengera mugongo. Wabula nga kino kyalimu abantu batono ddala. Oluvannyuma lw'abayimbi ba Ssekinnoomu n'abatambuliranga mu bibiina nga basuna endongo okweyongera, abantu baabakazaako erinnya ery'abayimbi b'akadongo kamu. Ekyo nno ne kiwaliriza Muzeyidani Mugula ne banne okukyusa ekibiina kyabwe ne bakituuma Kadongo Kamu Cultural Company. Era ng'oluvannyuma beegattibwako Muzeeyi Matiya Luyima n'abalala. Wabula oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Paul Damulira, Muzeyidani Mugula ne banne baasalawo ne bawummuza ekibiina ekyo. Oluvannyuma baddamu ne bakola ekibiina ekirala mu 1982 eky'Entebbe Gita Singers nga bayambibwako omugenzi Moses Bukenya era ne beeyungibwako n'abayimbi abapya okwali Matiya Kakumirizi, Sulaiman Mayanja ne mukyala wa Muzeyidani Mugula, Farida Namuddu. Wabula era oluvannyuma lw'okufa kw'abagenzi Christopher Sebadduka ne Sulaiman Mayanja mu 1998, Muzeyidani Mugula ne banne baddamu ne bawummuza ekibiina ekyo. Ne basigalira kuyiiya, okuwandiika n'okuyimba. Muzeyidani Mugula gy'ali ewuwe Gomba gy'asinga okubeera era ng'ekidima akikwasiza maanyi. Ebyo bye bimu ku byafaayo bya Muzeyidani Mugula bye nsobodde okufunirayo, nkwagaliza birungi byereere akuume. Kane yimbe ko walumbe mubi.